Manyi muno mu Uganda obeera artist noteeka brand yo n'ogikola bulungi ng'oyimba ennyimba nnungi, shows zibeerawo. Nze sibeerawo nga sina shows. What matters is, do I get bookings? Do I have shows? Kati nga we nkubalidde bookings zange ezo. Ekyo kiba kimala. Sina kubeera ate everywhere. Mbeera we nnina okubeera. Kati nga leero ndi wano, it's because I was invited. Ate cause y'amaanyi. That's why I'm here. So that is how I control my brand. Sibeera buli wamu. Yes, Federation y'abayimbi, so I'm a Ugandan musician, so I'm Federation, yes. I'm a member, very active member. Just a member? Yeah. Ebya sente, bya sako, so I think it's fine for every artist okugenda n'alaba oba osobola okufuna ku sente. Already I'm a member of the sako, ndi mu kusavinga mpola mpola, era time ejja kutuuka neewole. Kubanga sente za kwewola. Kino kya club. Hey, is it? Hey. Collabos nyingi this year njakola something a bit East African and African. Nina nyimba zingenda okukola ezijja okujja za out of Uganda. Zinjagala zigende beyond Uganda. So zijja kujja mu nnimi endala nga Oluswayiri. Yes. Bayimbi abato nze kyensinga obba my advice is ebiseera ebisinga okubagasa. Always olina okubeera ne discipline. Kola ekikujjaamu. Respect other people so that other people can also respect you. Respect the media. Be good to people, do enough practice, write good music, compose good music. Yes, that is it. Ministry of Health leero under UNMF ne Ministry of Health Avuddeyo enkola oba event eriwo nga cause ya mental health okulaba nti to creating awareness mu bayimbi ne mu bantu abalala bonna ekintu kya mental health okwekeepinga nga obwongo bwaffe buli bulungi kuba abantu balina ebizibu bingi balooza nnyo, abamu balina ebizibu by'abakyala, abaana babatawaanya, abamu banywa ebiragalalagalo, emyenge biki. So Ministry of Health ne Mental Health Department ya UNMF tuli wano okutandikawo awareness. Byakatandika twagala okulaba nti tuyamba abantu okuvamu eyo embeera, okulaba nti bali bulungi nga tujja kuba providing counselings, tujja kuba provide events nyingi tukyatandika, so tujja kuteeka ebintu bingi okulaba nti tulaba how can we really help mu bantu abali victims mwe circumstance. Kituufu abaproducer balina okuba nga bafunako share. Just lwakuba nti system ebadde ekyali nfu, that's why olaba Federation eriwo okulaba nti ekwatagana ne departments zonna okulaba nti ebya copyright bijja, system etereere, buli omu abeere ng'ali mu system okulaba nti waliwo sheet ejja okujja ng'eyamba abayimbi ne ba producer bakita spreadsheet, I think something like that. Kijja tuyamba nnyo nti omuyimbi ogenda mu studio okurecordinga ng'olredde buli kimu kisayininga nti producer jafuna booti songwriter n'omuyimbi, ne before ebintu bikyali tebinabeera bulungi mu system, copyright enafuluma, omuyimbi agenda wa producer oluusi n'amusasula akasente ne bakola, abamu bakolera ku bwereere, just understanding. Kati ebintu tebinateera bulungi, kati system enaaba eteredde bulungi, buli kimu kijja kuba ku line nga buli omu afunako kyalina okufuna. Yes.